ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka e Bulange Mengo okwetaba ku mukolo gw'okutongoza ekisaakaate kya maama Nnaabagereka eky'omwaka 2024. Omukolo gwetabiddwako Nnaabagereka Sylvia Najjinda, baminisita abatali bamu mu Bwakabaka, okubadde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Augustine Kizito Mutumba, abaana b'amasomero n'abantu abagwa mu biti eby'enjawulo. Ab'essomero Limuza High School eryategeka ekisaakaate omwaka oguwedde, engoma enkulu ey'ekisaakaate bagireetedde mu bitiibwa nga babadde bawerekerwako bbandi, era kino kireeseewo akalippagano k'ebidduka oluguudo lwa Kabakanjagala nga babadde bakulembeddwamu omukungu Ssaalongo Wilson Muzzanganda Ssaababendobendo. Ekisaakaate 2024 kitongozeddwa omubaka wa Ireland mu Uganda Kevin Colgan, era mu kwogera kwe atendereza maama Nnaabagereka olw'omulimu gwakola mu baana ba Buganda n'eggwanga okutwaliza awamu. As many of you are already aware, the Ekisaakaate Nnaabagereka has given tens of thousands of children opportunities to learn in a safe, caring environment. It aims to foster a mixture of traditional value skills, but also preparing children to thrive and engage in a wider and modern world. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu bubaka bw'atisse omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule yeebazizza maama Nnaabagereka olw'okutumbula ennono n'obuwangwa ng'ayita mu kugunjula emiti emito. We thank you very much. It gives a great honor to us because it's a matter of instilling discipline and bringing up values for our culture. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Augustine Kizito Mutumba mu kwogera kwe yeebazizza maama Nnaabagereka olw'okussaawo ekisaakaate ekikoze ennyo okutumbula ennono wamu n'obuwangwa mu baana ba Buganda ewatali kukopperera mpisa ngwira. So what Ekisaakaate kya maama Nnaabagereka is doing is finding us at the foundation and collecting us at that level, and we move on. And for us clan leaders, we say thank you for doing this because this is part of the job we are supposed to do. Omukungu Ssaalongo Muzzanganda nannyini essomero Limuza High School eryategeka ekisaakaate omwaka oguwedde yeebazizza maama Nnaabagereka olw'okuteekawo ekisaakaate kino mu Buganda ekikoze ennyo mu kutumbula enkola ey'obuntubulamu mu Buganda, era n'asaba Nnaabagereka akkirize baddemu okutegeka ekisaakaate omwaka guno. Ffe ab'Amuzza High School tusigadde tuli ku maviivi nga tusabira ddala maama Nnaabagereka Omukama akuwe obulamu, era tukusaba nti mu buli nteekateeka yonna ey'okuyiiyiza abaana ba Buganda otulabiranga ddala. Ssenkulu wa Nnaabagereka Development Foundation omukungu Andrew Adrian Mukiibi alambuludde omulamwa gw'ekisaakaate ky'omwaka 2024 bw'atyo n'akubiriza abazadde okufaayo ennyo ku ngunjula y'abaana. Ekisaakaate kya Gatonnya 2024 kigenda kutambulira ku mulamwa okugamba nti okulafuubanira obuntu bulamu, era ng'ekigendera kyaffe lwaki twalonze omulamwa guno kwegezaako okulaba nti buli lunaku olukya tukolerera abaana okuba nga bafuuka bantu balamu. Maama tumusiimira ddala okutegeka ekisaakaate naddala mu biseera bino bye tulimu ebyetaagisa ennyo obuntu bulamu okusobola okuzzaawo eddembe mu ggwanga n'okukuuma obutonde bw'ensi. Doreen Nakajiri ne Ponsiano Mukiibi, BBS Telefayina ageesigika.